party together we always stand. Ulutalunga luwete tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Ulutalunga luwete tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda mpya. People power, our power, our power, people power. Our God of Abraham, Isaac, and Jacob, Jehovah Jireh, we beseech you tonight, Father, as we have gathered today here, Lord Father God, we pray that you are amidst us, Lord. As thy word said, that wherever 2 or 3 gather in your name, you are amidst them. Father, I know that the Holy Spirit, you are here. You know, and you anointed all of us. You anointed His Excellence, the 10th President, as the David that you had in the Bible. Father, we pray that even when we leave this place, you always accommodate us. Father, for you say that we present to you our missions and you make them to success. Father, we pray and we come to you because we have tulese mu maaso go naye nga bwe tuli wano Mukama tusaba ekisa kyo okusooka twenenya butali butuukirivu bwaffe okwogera mu kukola naye nga bwe tuzze wano olwaleero era tusaba Mukama otusonyiwe okitango omulungi tukusaba olukuŋŋaana luno lugwe emirembe era tugaana enkola yonna yonna ey'omubi tugimalamu amaanyi mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo tuba tusumula okuganja tusabye okuyita mu byonna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. People power, our power, people power. Bane munatusonyiwa tutandiseleeti mutusonyiwe tusuddemu awa namba naye katugenderaawo kubanga wabadde wateekebera byetukolako mbadde engage mu lukiiko lumu nabadde njagala bannaffe abamu bakwiza olukiiko ne bainsistinze tubeerewo ffenna wamu. Kale kakati n'olwensonga eyo banyabo ne bassebo mulabye ebintu ebibaddewo wiiki ewedde pulezidenti waffe abadde ku radio stations ez'enjawulo era mukirabye nti nno ekigambo kya kya certification wano ffe tetujijja tukolera ebitukolera byebyo mubadde mulabako era tujja kugenda mu maaso. Twebaza pulezidenti waffe ndowooza watatuyinza mukubirako mu bugalo communication yatadde mu bantu n'okulaga nti biri byali boogera tebisoboka bijjakoma mu palamenti na President Museveni byogera naye practically abantu baagala okulaba abakulembeze baabwe era bwe kityo kigenda okutambula tugenda kikuba bwe tuto paka last. Twebaza abantu abakoze expression of interest abazze ne balaga obwesigwa mu kisinde kya people power ne bajja empapula zaabwe wetwogerera kati bagenda kuyingira mutwalo mulamba ate nga nabo online tetulaba kubabala kiraga nti nno ekintu kyaffe kino kyetulimu ekintu ky'Abannayuganda kigenda mu maaso era maanyi g'abantu abakulembeze bangi baapulayinga ate bakyajjula buli kiseera ne constituencies ez'enjawulo ate neeyo twadicentralizinga exercise eyo ejja kutuuka buli district abantu babe nga baregisteringa abantu babe nga bapickinga forms paka lwe tunatuuka mu nomination. Mwebale nnyo mwebalire ddala Bannayuganda okukkiririza mu kisinde kino ate nga ndaba kyekikuta kati waliwo abantu abadde batujeregajerega nga bagamba nti nno abantu abajja wano baba beerimba bannange bano bajja boogerako nze sajja boogerako nnyo sijja bawa nnyo mulamwa naye abo abantu abatujeregajerega mu batunuulire butunuulizi kyebunyo bwe bayogera abantu beyongera bweyongezi wano kitegeeza Bannayuganda beebereddemu era bamanyi tebakola ki tebaagala twongera obbawo obweyamu n'obwesigwa nti gye bujja mu maaso awo bintu bigenda kuba birungi era bijja kutereera kankomaawo abantu mwenda abagala okwesimbawo nga muyita mu people power embeera egenda kutereera okusinga bali abatwogerera amafuukuule nga bwe balowooza. So mubeere comfortable mubeere bagumu principal waffe tujja kubeera naye mu system yonna ekintu nga tukitambuza bulungi. Olwaliwo ngenda banjulira abantu abanjawulo mukulu zaake yaŋŋambye ajja kutuuka late
wanatuukira tujagenda ne mu maaso naye mukulu musiri wali wano y'omu ku lukiiko lwetwateekawo kutuyamba ku nsonga z'abavubuka. Mukimanyi bulungi nnyo tugenda mu kalulu k'abavubuka. Abavubuka ba Uganda abali wansi w'emyaka 3 kantwale omukisa guno bakubira omulango nti bana abawangula mu kalulu kano nga mugamba muli ba people power, mugamba muli ku generational cause, mugamba ekiseera kyammwe ne mutafuba kuwangula kalulu kano, abasajja ne babba akalulu, mujja kuba mutukoze bubi nnyo. N'olwekyo buli muvubuka yenna waali atandika kulowooza ku ekyo kyokka kati tulina okuwangula obululu obwo. Agenda kunnyonnyola engeri akalulu ako gye kalondebwa systematically mu structures zaako paka okufuna youth MP. So ogwo mulanga gwa maanyi nnyo olwaleero mulina okuwuliriza. Ndowooza buli muntu agenda kweyanjula kuba omubala ng'enkola yaffe ya bulijjo. Tulina omukyala Naluyima Nyabo weyanjulira abantu. People power, our power, People power. Abasibo ne bannyabo erinnya Naluyima Bet Echo, ze Vice Chairperson wa Kiso District, abawulira Gavana Matiara nga bwanika, nze mumyuka we, ate mu byonna z'omu ku bacoordinators ba People Power mu Kampala Metropolitan. Tutwala Kampala, Wakiso, wamu ne Mukono. Ezo districts 3 zonna tuzikwasaganya wansi w'obukulembeze bwa Honorable Medard Lubega. Nate n'esiimye okuba nga tuli wano tugere okunyweza ensonga ssemasonga ze twatandikako edda nga tuli wansi w'obukulembeze bwa President waffe ow'ekkumi addako Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine. People power, our power, people power. Eyo no introduction ennungi nnyo naye ogenda tubuulira kubanga wakisomuli abantu bangi nnyo, ogenda tubuulira details ku ebyo naddala abantu baffe abagwa mu koerya informal sector. Mukulu musiri weyanjule nendaba okutta omuggo kirabika bakucekingamuko. Ogenda tubuulira ebifa mu kkomera sooka weyanjulira abantu. People power, our power, People power. Amanya n'eddoboozi Musiri David Bwogi, nsibuka Makindye West. Ndi mutabani wa Muzeeyi James Bwogi. Muzeeyi James Bwogi muzira namba 24 wa Buganda. Olwono nkulaga mukululo. Tikano kino kyondaba nkola bulijjo kiva kizaale buzaale. So oyo Musiri David Bwogi, a president bwe yavaayo His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi bwe yavaayo ne bayimirira mu mukago ogwa defiance ne bagamba ekimala Mwami Museveni atukalakasa emyaka kati kigenda mu 35 ne bagamba tukolewo enkola eya defiance eyokuzuukusa abantu abatalina mmere basabe ki emmere, ababodaboda babaleke babweka abantu. Kafyu takyalimu makulu, ogenda okulaba nga jamu akwata okuva saawa kumpi 8 paka saawa 5 ogw'ekiro. Netugamba nti ffe ekyo kimala kikola ki? Nze omu ku bajaasi abatendeke aba His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi abasitukiramu okuwuliriza omulango ogwo wali ewaffe Makindye West. Tukwate esepiki zaffe netubanja emmere, netubanja ebirowoozo byonna eby'Abannayuganda nga bwe bikola ki twakomenkerera tuli kitalya. Naye njagala okusooka okwebaza muntu wa watu ate nga ye memba wa parliament addako Kampala Central okuba nti otuwadde omukisa okutamanya amanyi kubanga okutalina alina kubanga bantu bangi abali ekitalya gye ngenda okwogera nga tebalina ddoboozi. Naye njagala n'okubeera aba People Power k'ensusso mwebale kusindika bindaazi. Mwe wetwogera ku bindaazi alabika Panadol yabitegeera, naye bw'oyogera ku kindaazi ekimu bwe kiti alinga gold mu kkomera. Alinga gold mu kkomera osobola okufunako ku kindaazi, osobola okufunako ssebo omufaliso, ku kindaazi osobola okufunako uniform oli n'agyeyambula. Olw'embeera eriyo osobola okufuna emmere ya munno kubanga olwaleero muyinza okulya ku ssaawa nga 11 ne muddamu ate enkya okulya ku ssaawa 5. Naye ekitalya njagala okubabuulira era nga bwe neebaza ne His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi okuba nti avuddeyo lunywe ku TVs ezisinga ne ku radios n'ayogera kufuga birino, n'ayogera ku kitalya kubanga kitalya gye ngenda okwogerako si kkomera. Nze bwe navaayo nagiyita Quantum Bay.
ekkomero erikyasinza okubeera ebbi ye Kitalya gwe tuyina. Abantu abasinga bebawulira Kitalya alimu emirundi ebiri. Waliwo Kitalya ali waggulu Edi Mutwe bajja, njagala okwebaza Edi Mutwe ku lwekyo. Bajja His Excellency asindika obubaka, ate wasindika security oyo oba amanyi naye mwennyini akoze eki. Kati waliwo Kitalya ali waggulu, waliwo ne Kitalya ali wansi. Kitalya ali wansi gwe njogerako omupya. Kitalya alimu abasibe era we bakutwalayo ffe kibasooka otukola tibakuwa remand dates ne bakulekayo ne expiringa. Abaana bangi gye bali twabasangayo nga babakwata obusongasonga obutono naye nga bagamba nti babalanga kimu kubeera abawagizi ba people power. Era twasanga Kitalya nga abantu abasinga okubeera abangi bali wakati w'emyaka 15. In fact, even the juveniles, the under 18 regiments are there. They are inmates in Kitalya. Wesanga nti abaana abato nabo basibiddwa eyo wakati w'emyaka 15 paka ku myaka 25 bebajjudde Kitalya. Waliwo abantu bebatwala nga bakusomera busomezi nga bwetwala baffe ffe mu kooti olwatutwala Kiraka ye yatuula mu kooti ng'omulamuzi ne batusindikirawo Kitalya. Batuwa remand date neggwako yali ya 22. Kyova twebaza people power nti mwatulwanira okusobola okukola ki okukomawo. Abo bangi era bwe twavayo batugamba banaye mutuuse eddoboozi lyaffe. Naye abasinga obungi be bantu abasibwako ne muganda wange Zaake Honorable Zaake. Abantu bewawulirako ayogerako be yasisinkana ekireka bonabona babaleeta Kitalya. Kitegeeza Kitalya safe house. Nasangayo omwana omu bamuyita Asimwe. Yawandika buwandiisi ku uniform ye bwati nti Bobby Wine kyokka kyamukubya emiggo ne bamwabya obutuuliro ne bamwabya n'olubuto. Era abantu bangi bafiira Kitalya. Osavaayo n'ayogera kubanga osiwaayo ate yesiwa prisons w'amagye. Avaayo n'agamba nti nekkomera twalizimbira people power. Era njagala obakakasa mwabali wano ku side yaffe namwe abali eyo ng'aba media ffenna wano tuli bakandidate ba Kitalya. Woba oyagala okiwakana buza Machete kubanga bo batusangayo era nze nabataasa ku mbooko batandikira mu kibooko. Bwe batuuka nalaba embeera embi nti babakwasa bulooka ne bagamba teekano omukono bulooka wano ne bateekawo ebijanjaalo. None ebijanjaalo bimeka 3. Ekiri Kitalya nti Mwami Museveni akozesezza Kitalya okutulugunya abantu bano n'abateekamu abantu b'SFC n'ateekayo abantu ba Semwai. Abantu bano ba commanders ajja ne bamuyingizanga inmate Kitalya n'ateekako uniform eyo eya yero n'olowooza nti musibe munno. Era bano bamaanyi nnyo n'okusinga ba prison wardens abali Kitalya. Era be bakuba abantu kibooko ne bagamba nti kati tuteeseewo etteeka omuntu anaagendanga mu ttooyi okola lonko oba shotko ku ssaawa 8 kati kwegeza okikole ku ssaawa 7. Kati olw'obukyafu obwo neweesanga nti ekiddukano munansonyiwa oba kigambo kikyafu naye ekiddukano kitta abantu Kitalya. Emikko gye bakuba abantu mwawulira nga boogera ku DPC nti yeetuga. Ffe twasangayo news story. Twava eno nga tulina story endala twatuukayo Kitalya nga story eriyo ndala. Bagamba nti bano aba-SFC abakolanga ba RP abakolanga ba Katikkiro abakolanga ba overall bamugwako ne bamukuba emiggo kubanga yali awakanya olwakizudde gyali aleeta just amalala agakyaga poliisi. Bamukuba emiggo paka kufa. Bwe balabanga afudde ne bamutwala muki waliwo gye bayita isolation mu Kalungu ne bamuteeka omwo ne bamala ne bawandikako ne numbers. Nze abasibe banambuzangayo. Era ekkomera Kitalya komera nga bw'olaba nti sebo mukama waffe muntu wa watu bano abasajja bakyusa bukyusa Nalufenya gy'owulira bajja wali Nalufenya kubanga twajogerako ne bagitwala ki Kitalya. Babuzaabuza abantu kubanga waliyo ekkomera ettuufu ate waliyo ne safe house. So kitukakatako ffe n'Abannayuganda gwe wotaaveeyo kwogera ogenda kuba otulidde mu musajja gwe nawadde okweyanjula wagambye njogere ku Kitalya. Banaye sobola kumalayo omuzi ya Kitalya. baali babatwala bamala bakerera coronavirus. Ebyo tebiriyo. Kati kankubuulire muntu wa watu sebo weekend gye twasooka okutuukayo twazanya n'omupiira
abaali n'amagulu nga malamu eri omupiira guzanyibwa kana abasajja bafeera bufezi ekisooka mu kigaali engeri gye bakuteekamu si byebiri ebigaali byeruzira kubanza naliko eruzira ennaku bbiri naye wiikisi n'esatu oba ebbiri ekitundu ze namaze ekitalya kyankakasiza nti teri coronavirus abasaba basaba nga bangi nnyo kati netugenda mu kigaali bakuteeka mu kigaali ono n'atunula eno oli n'akuteekamu ebigere mu kamwa ate ne space webanga eweddewo ne bakuteekako neki n'abantu abalala kati ekyo kiraga nti coronavirus gyali era kikulaga nti waliyo social distancing so banange nze njagala kubakunga bukunzi muzuukuke tuzuukuke buzuukusi ekimala obudde mukwatirwa kuba abadde mukomera webale nnyo bali ddala kutegekera entanda yo ku youth elections gamba njuli omukyala n'abagesera Shakira People power. Our power. People power. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Kiza Shakira n'abagesera hajatuwa Bobby okuva mu Kawempe North asanyusa okubalaba leero ku Sunday. Bane eno njagala mukubira abakyala bano mu ngalo kubanga ku mulundi guno abakyala bisanidde nnyo okufawate era tukusinga okubana abakyala naye bonna bonna bagenda kweyanjula mangu bonna nga bakumbala mavisi yangu akumbala. People power. Our power. People power. Amanya n'eddoboozi mama nsasa genda kitende mavisi. People power. Our power. Our power. People power. Amanya Kemigisha Rena Rise. Shema North, coordinator People power Shema North. Ogenda baweereza obubaka olwaleero. Mubiru James. Maanyi g'abantu g'emaanyi gaffe. Amaanyi g'abantu g'emaanyi gaffe. Amaanyi gaffe. Amaanyi g'abantu. People power. Our power. Our power. People power. Mubiru Jeno omuzoganyi. Walaayi. Obaludda wasse. Sebo nva mu Lubaga North era MP addako mu Lubaga North. Nanze abatabaye. Singa tali atamanya ddala bakyala wekitiibwa ssebo okubira omubala mangu. People power. Our power. People power. Our power. Vincent Matovu okuva mu kibuga ky'Abaddugavu Katwe LC5 aspirant. People power. Our power. People power. Our power. Our power. People power. Amanya Nserefa Ibrahim Kironde kansala alindiridde okulayira mu parishi ye Butabika. Omukulu gyanwanno Nsanyusa okubalaba neyanza ne chairman waffe omulungi okutuwa okusoka okujegattako. ono naye baramuzoganya musajja waffe buno yakava ekitalya bomuwala kumbala ono new entrant yakatokako okuva mu NRM. People power. Our power. Our power. People power. Kamera zonna wano. Yabona ne Sematimba boda. People power. Our power. Our power. People power. Amanya n'eddoboozi Sematimba Ronald, coordinator boda. Okutwaliza awamu embeera si nnungi okutwaliza awamu era abantu mukozese amaanyi gammwe mununule eggwanga Uganda. Waliwo embeera eyabaddewo muganda waffe gwe baakuba aba LDU ewiikwe yamaze n'atuva ku maaso naye embeera eyo kuteekemu amaanyi gonna ge musobola okulaba nga twejjako banakyemalira. Amanya n'eddoboozi Sematimba Ronald. Kote ogenda gituwa. Ndabo muyimirire mweyanjule mangu. People power. Our power. People power. Our power. Amanya Naranga Shamim, kansala omukyala okubakira division, mama ambulance banakirali basinga okumanya. People power. Our power. People power. Our power. Amanya Aisha Mbabazi Hassan, kansala okulayira Katwe 1 Makindye division. Era ne program eno ya informal sector abantu baffe banekolera jange wansi mubakute bulungi era message ebatuukako yensonga lwaki tutamu abakulembeze message eno esobola batuukako bye tuyiga wano tube nga tesobola kubitwala wansi abantu baffe babe nga beebereramu sebo. People power. Our power. Our power. People power. Tebajjada MP to Bichotya County ndiwano okukiikirira abantu ba Chotya district.
nga bwe nabagamba programu eno tujja kutandika ogitambuze n'embeera egenda kuggwawo tutambule tutuuke mu buli region ya ggwanga lyaffe lino okuba nti nno informal sector yonna eri catered for. Mu kiseera kino kambayitire mukyala Naluyima, mukyala ono ava Wakiso, mukulembeze mu Wakiso, muvuddeko vice chairperson. Nkwata ku nsonga si za Wakiso zokka nga zigenda kuba kati eza Uganda okutwalira wamu nga tuli wansi wa pulezidenti waffe Kyagulanyi. Era olwaleero twagala otuwa obubaka kubanga Wakiso ye district emu ku gye tusinzeko ennyo essira okugenda okuwangula akalulu tukawangulire waggulu. Ate abantu baffe abasingayo bungi era bagwa mu kkowe yabanneekolera gyange ba informal sector, so tuwa obubaka n'obunene obukwatagana n'obunene bw'ensonga eyo. Nga tutandikira ddala mpozi abamuyinza okuba nga muwulira Wakiso district nga district eno nga temukitegedde bulungi, naye womanya nti nno okutta oluguudo nga luva mu Kampala wano, kubanga Kampala wano nga yemugiraba kyekinyusi ky'eggwanga, naye ate buli woba nga ofulumamu bwoti kobenga odda Luweero, kobenga odda Nakaseke, kobenga odda Mityana, kobenga oli ku Lake Victoria, buli kufulumya bwe kuti obanga okuki otandikira mu Wakiso. Wakiso eno wali wansi nga bomba awo twawukana nayo ne tubanga wano mu Mpigi ku Masaka Road awo twawukana n'Empigi n'obanga ne ku Mityana nalwo gabigazaawo. So Wakiso wali mukono twawukanira wali Namave. Wakiso ye district gye eri nti nno ekwasaganya ebintu bingi, era Wakiso leero gye twogerako erina abantu okusinziira ku statistics eziwedde mu 2014 twali tuwera emiliyoni 2, naye okusinziira ku bigenze mu maaso ne statistics ezisebyeyo okufuluma essaawa eno Wakiso district tuyingidde emiliyoni eziwera 3 abantu ababeeramu, nga kitegeeza ki district eno erina municipalities 4 omuli Entebbe mumanyi obukulu bw'Entebbe, ekisaawe kyaffe kyokka tetulina mu Uganda ekigwako ennyonyi eziva ewala kyekiyitibwa international kiri Entebbe yokka yokka. Wakiso district erina Nansana municipality, erina gavumenti mwe muli n'abasawo n'abasomesa baffe. Abasomesa baffe ennaku zino wadde bakozesebwa naye bambi omugalo guba keesi, ate mulimu n'abakozi baffe abe bakozesa nga muli n'aba boda aba taxi nga nabo ensonga kati ezibateekeddwako nazo tezikyanyuma, era mwatulengedde awo twavudde ntugamba bino ebitusoke tubiyimirizeemu. Ekyo ye kategori esooka bye bakozesa ate nga bafuna emisaala. Mulimu kategori ey'okubiri nga buli omu yeekolera, nga bwe ŋŋamba nti kakati saluuni yange nagigaddewo oba mukyagiggaddewo, oyo yeekozesa naye ate abeera nga sente ezize zibeerawo ku ekyo kyakola. Mulimu era okwekozesa okwo kuli mu categories nti kubaako leva esooka katugambe owa saluuni n'owa bodaboda omu oba n'owa taxi. Abamu bakola ki bavuga mamotoka gaabwe nga bwogeza n'oba ng'ogambye nti leero toddamu kutambula oba omuyingiridde. Naye ate era mulimu n'abalala abeekozesa ng'ate bo baneneko nga be bakola bateekawo industries nga beekozesa ddala ng'ate bakozesa ne bali abalala. Mu Wakiso mulimu ekika ekyokusatu kye tutagala kuleka bbali. Mulimu bano nga bo okukola kwabwe tetukulaba mangu, bamaama basigala eka abo babeera bakola naye okukola kwabwe tetukola ki tetukulaba mangu. Mubeeramu abantu ng'oba bakoze okukula tolina gireka awo ng'abakozi batuyambako tubaleka ate batera okugamba gye tulina okuvaako okupulaningira ffe ng'ababeera bakulembera yabanneeko si bintu byakusaaga naye tugigula nga beekolera emirimu gyabwe mu ngeri y'enjawulo. Kakati ffe ng'abakulembeze olw'okubanga mumanya nti ensonga zikwata kwono ne kwoli nabo beetaaga okuba nga tubapulaninga tubalowoozaako nnyo. Abantu abeekolera emirimu gyabwe mu ngeri emu oba endala, si mwami si mukyala
naye abeerawo nga ye ayinza obutavayo mangu naye ffe tetukitwala nga kyakola ki nga kyakusaaga nabo baba bantu baffe nga bali mu Wakiso district ng'omukulembeze yenna era nga mu maaso gye tugenda okubanga tututa obukulembeze ffe generation eno emyaka gino gye tulaba tukulembeddwa pulezidenti waffe tugamba buli bamu bonna bonna tubakole ki tube nga tubateeka kakati mu Wakiso district essaawa eno wetwogerera tuli abalonzi abasukka mu miliyoni emu okusinziira ku byenajje electoral commission ya Wakiso ngabo bali mu bifo ebyenjawulo era nga ddatawafunye munayongera omulaba nti ebibuga birinamu abalonzi abasinga obungi era ebibuga bya Wakiso omuli ekya Nansana municipality omuli ekya Kira municipality ekya Makindye Ssaabagabo n'ebibuga waliwo subcounty gye bayita Wakiso Mumyuka wadde kyali ku level ya subcounty nga bwe mwamanya nti Wakiso olw'okubanga ebitundu ebisinga 9 ku 10 kibuga nebulaba twetugamba nti leka kino kifuula ekibuga kituyamba okwongera okulanga tutambuza ensonga za Wakiso mu maanyi naye nga nekitambula n'eggwanga tubaako ensonga z'olaba nti kino ekifo kikuze nnyo kyetaaga okupulaningira olungeri ey'enjawulo era ekikoze obulungi ekibuga nga Kasangati mwemba pulezidenti ow'ekkumi addako ekibuga ekyo ate nakyo kyanjawulo nti mu ngeri eyo ekibuga okireka nekiba nga kikulaakulanya kyokka kyokka Kasangati town erina nayo ebintu byayo ebikyetoolodde mwe muli amasomero so mu mbeera eyo ebibuga bya Wakiso bituuse era ffe kyatukoze bubi lwali twagala nnyo nti mu bibuga ebitandika kati city Wakiso ebeera omu ku bibuga ebyo naye nga kikyetugezaako okuleeta Wakiso mu bantu abakozesebwa n'abeekozesa mwe muli enamba esinga obunene y'abantu baffe abali abatalulabibwa mangu gye bayita informal sector omuli ababodaboda otunulira abantu ababodaboda ng'otunulira abantu abatakisi balimi tebagenda kuba mwero formal employment nga bw'omanyi nti Uganda 8 ku 10 kikyali nga kiri nnyo ku nsonga z'obulimi wadde olaba nti okutwalira awamu disitulikiti nga eya Wakiso yizo jjulu yakibuga nnyo naye mbabuulira ffe we tugenze wano batutadde mu kusibibwa okwawamu okwowaze twalabye ki kye kitegeeza okubanga bannayuganda bali mu bulimi era ekyo kituluma nti nokutunuulira bajeti eya Uganda ng'otunulira ssente eziteekebwa mu bulimi nga tekiwa ekyo kye kiri kubanga mu buli ngeri yonna yonna omuntu agenda n'akola byakoze amala akomyewo ng'alina kye yeetaaga ekiva mu bulimi ti emmere yonna yonna n'okubanga kubeerawo konna konna kugenda kubanga kulina akakwaso okwekwata kwe kulina ku byobulimi so mu mbeera eyo olitunuulira ddala nga waliwo ensonga eyeetaaga okukwatibwako ng'ate ya bulimi naye mu Wakiso mulimu abakozi ate era nga nabagenda ne bavuba ffe mumanyi nti ennyanja Lake Victoria ekoona ku Wakiso mu nsonga nyingi nnyo bw'obeera wano Katabi bw'ogenda Busi bw'ogenda n'ekira ate ne batukula obuzibu n'otunuulira ng'abantu ennyanja Victoria nga yennyanja ey'okubiri mu nsi yonna ebeera nga eyambako okubeezaawo kye bayita ecosystem oba embeera y'ensi netambuza omanyi system eyo ekwasaganya ebyemigga nekwasaganya ebyennyanja nekwasaganya n'okubeerawo kw'ensi nti okukyukakyuka kuno okwenkuba etonye oba omusana tufunye mungi ate no Uganda Katonda yatuwa nti ffe we tukyali wano obulamu bwaffe bwonna mu Uganda buliwo bubeezi bwa Katonda naye Katonda yatuwa omukisa nga bannayuganda nalaba Matiya Bwanika alwana n'Abachina ku nsonga y'omusenyu era ensonga ezo mwazikomyawo abantu kimenya ate kiswaza nti wakati mu kuba nti nno ennyanja Lake Victoria ffenna ng'eggwanga ne Africa okutwalira awamu y'emu ku nnyanja ebeezaawo okubeerawo kwaffe ffenna kubanga amazzi gonna ge tutambuza amazzi bwe bulamu n'osanga abantu nga bakyasobola okuba nga bayonoona ennyanja kubanga nze kambabuulire mwatulaba ne mulaba mukama wange Honorable Matiya Lwanga Bwanika ng'ali wakati mu kubuulira ng'abantu oba akuyuza embuyuza kubanga bino tetobyogera olw'okubanga oyagala kukola busungu kubanga naye obyogera olw'okubanga olaba abantu bamalawo eggwanga lyonna si ggwanga lya Uganda lyokka naye oba omalawo nsi yonna baleka mbabuulire ekizibu kye mutannamanya omuntu bw'akeera entya n'ayongera n'asima omusenyu mu Lake Victoria ayingiridde obulamu bw'abavubi ayingiridde obulamu bwa
abantu bangi bonna kubanga Victoria leero ekyatugabirira kinene nnyo at the end of the day ng'ate bannansi bakifunamu ate nga bannansi be bakifunyeemu ebigambo ng'ogenda biwanvu nnyo ebigambo biwanvu nnyo ogenda tubuulira ku scientific election mwe abewakiso mupulaninze mutya kubanga bwe tunatuuka ewakisa tujja kuba tuwera bwezi tujja kubeera bakayoola awo wonna ekigambo kya scientific election twakigobye kugenda tubuulire katono nnyo engeri enkugulu gye kukuluma mukulu ssebo kiki ekyakutuukako ssebo mubwangu dakika bbiri zokka. Kampala Central neyanzeege amanyi nze Malekene ndi mukulembeze w'abavubuka ku division e Makindye era omusibe namba 41-37 okuva ekitali nsanyusa nnyo okubeera wano nammwe gyonna gye musinzire otulabako. Okugulu kuno abasajja baatukuba twatandikira ku poliisi y'e Katwe be baasooka okukuba era baatukuba nnyo ne mugongo buno batukuba ebigala bingi nnyo abamu tugenda otuuka ekitali nga tufuka musaayi. Abasirikale abo twabateeka mu statements zaffe n'enkuba gye baatukuba initially era abamu kuffe twasalawo tugenda teekayo petition. His Excellency yatugamba nti tuteekeyo petition tumutwalireko copy ku parliament bwe tuvaawo twongere ne mu kakiiko k'eddembe ly'omu. So process eyo mukama wange tugiriko nnyo n'omukulu musiri era mbadde mu kujjanjabibwa case clinic twafunayo n'abankwatamu era ninawoke enjawulo naye ng'embeera eno ssebo ekitanga egendera ddala mu maaso abaana babamenye mukama wange ekyo ekibuuzo kitwasooka otubuuza ntuyingidde kitalya era ne bwe twali tufuluma baatubuuza ng'emulabye embeera embi eri wano ekitalya munaddamu okuba akasepiki ne mbagamba ssebo n'omukulu oyo nti we tukomye we tutandikira era tewabeera wakwata ku buliri bwaffe. Mukama wange kansoke nkomeko awo ngenda kudda muganda wange wanawanzikiriza njogere kaluka abavubuka very serious. Nyabo omukyala nabagesera nkulaba vidiyo ennaku zino yambalira oli oyambalira ono kitole ki naye kiki ekyo tulina ekizibu kya scientific election kyekimu ku bizibu byetulina. Twalabye Ruthaceng tulabye mu vidiyo mutambula ye agenda akola festivals na buli wamu wonna enyindo tazibiseeko kyokka akalango kakuba ku TV tulaba nga akola ayigiriza abantu n'abakulembeze b'NRM-yo gye bali tulaba nga ebintu ebyo byafuddeyo naye bw'olaba era bizinesi zitukola buli wamu kati tutudde tuli free oba tunaba bameka bana balwadde leero naye nga kintu kyonna kyayingidde mu sayansi ebiseera ebisinga neewuunya naye kiki ekigenda mu maaso nyako bannange nsooka okulisaayo bonna baganda baffe ababadde ekitalya sorry naye nga tulina kulemerako struggle has to continue struggle tulina okugenda mu maaso n'okukola ki okuzibula abantu amaaso okwongera okuyambako bannayuganda okuggusa ensonga zaffe si zaffe za buli munnayuganda anyigirizibwa. Ekyokubiri nkulisaayo baganda baffe bonna ababadde ejjinja eggulu ndooza mwakirabye ku Facebook account yange nti People Power yeyongera kola ki maanyi kabatukuba emiggo kabatumenya amagulu kabatukole batya kabatutwala ekitalya People Power naki na mutima. Ensonga gye njagala otandika nayo kyeyabanyanzi si ya gundi scientific election yataakana nsonga ya boda nagenza okutunulamu ng'ekintu kya boda kino kiringa kibonerezo ate nenkubamu ku bufaananyi emabega gye tuvudde eggwanga lyaffe Uganda abantu baali bayimirirawo ku bulimi ng'abantu balima ppamba abantu balimu emmwanyi abantu baali nga bavubi kati ennyanja basazeemu poloti ekitegeera kyeyamaani abantu abaali badipendinga ku byennyanja baava mu byennyanja ne bagula zipiki abantu abaali balima emmwanyi zaagwa akatale tewali katale pamba twaliko abaakubiri si bwe kyali mu nsi yonna ebintu ebyo naye babanga mu gavumenti eriko this current regime nga bazze babitattanya buli muvubuka waafunira 10 bagenze babikkawo bagenze imagine coffee cotton kati abaana bavudde mu byalo abaali balima amatooke tegakyaliko ssente ebintu ebisinga tebikyaliko ssente omwana akutte akasente ke avudde mu kyalo azze Kampala aguze piki ye
omwana obulumi bwe yava nabo mu kyalo nga yasoma omulimu ne gumubula n'atunda pooti n'ajja e Kampala n'agula piki atambulizaawo obulamu kitegera kyeyamaani era ku bukyayi bongeddeko obuki kati lino ettutumu ly'abaana n'omukwano omungi gwe balina ku Bobi Wine nze ensonga ya bodaboda ngikonkuludinga bwe nti tulinga abali okubonereza abavubuka bano n'ekyokubiri President Museveni yaganye ofuga abaavu okitegeera chairman tuze tulaba campaigns ezisinga ng'abantu baganze nja kuwa ababodaboda bange 50 emitwalo 5 si bwe mutwalo bavuge boda bakole ki bangoberere naye kati abaana balaga nti emukolo ne ogubeera walinga gwa NRM bavuga boda zaki zabwerere bawerekereko naliko Kyagulanyi Ssentamu sibwe yali mu kalulu ke ewa egunde ekyaddondo nti yaliwo ekyaddondo no kati nze ndaba abantu bano tukaabya amaziga tokoze videos basibya abaana ba boda babawambye bakoze ebintu ebyenjawulo naye nze ku kye nalabye ndaba President Museveni agakwavuwaza abavubuka na kutwongera bwavu kuba kino ekintu kya bodaboda millions and millions of bavubuka bavuga bodaboda bagadde batwavuwaze bongere maaso n'okukola ki n'okututegeerera ensonga ey'okubiri abantu ebintu ebisinga babadde badipendingako obutale bwakola ki bwafa nalabye amatooke kati ga 2000 nalabye amawulire ku NBS omwana ng'agamba amatooke mu byalo ga 10 ga 2000 n'olukumuwebitaano kasoofu n'entambula ettooke lyo bakola ki balikuwa bannayuganda tuli ku ki myezi 9 si myezi 3 n'olitunda 15 kilo n'ogitunda mmeka nyabugenda mu maaso ebintu ebyo chairman kati abantu ebongedde obukyayi mu kifo gavumenti okufaayo okumanya lwaki abantu bali mu mbeera eno because tuli mu people power lwafugabbe olw'obwavu obungi abantu basisimuse ask yourself why abantu bakola ki basisimuse kikulemeddwa okujja okukola ki okunogerwa eddagala abaana bavuddeyo abakoze bye bakoze baabano bagwera kitalya mu kkomera nze mbadde sirimanyi ng'omwo abaana bagwera kitalya kati mu makomera munnange wakava eri mu yero eno gyozo jaddiraba njagenda mu maaso njaddigumira chairman naye bali kulwanira nsi nyabo ala tuteremu obwangu tugenda kuwangula akalulu naye kyensinga okumanya mukyo chairman Nyanzi baganda baffe ababodaboda saagala bakunga luli nakola video ne banga bagenda kunsiba naye saatya nabagamba bwe mba naziza omusango bannone ewange oba ewakati wali atamanyi yeekawempa olutuukaawo ne bapoliisi bamanyi nti abwe babakiza Shakira so ne bagamba bannone naye temugenda kunyigiriza baana bagamba bw'onyigiriza enyenyindo ogireeta ki omusaayi bano abantu be baleeta omusaayi be basasula emisolo gyaki gya Uganda those guys are depending on our money kyekyannumye ku muntu yagambye mbu oba office nga President Museveni weyajja mu buyinza teyalina office nga NRM office ze balimu ssaawa zino bakola ki bakyapangisa mpangise naye nga bali mu buyinza emyaka ameka 35 kati omulenzi avuddeyo akoze ekintu kye bwekiti n'okinyooma really nga nawe oli muvubuka ekyo kyannumye nnyo so batunyigiriza nnyo batuuse otuleeta omusaayi omuntu avuddeyo ayogedde why don't you get a solution for that problem n'omanya lwaki abavubuka bakola ki bali bwe bati bongedde kubuza mirimu bakozeseza COVID-19 nga oba kabadi kaabwe okuyisaawo buli kimu abatakisi baagala bagoba mu kibuga ababodaboda tebakyalina mirimu ate nga population y'abannayuganda basinga chairman kkiriza abaana bavuga ki bavuga ziboda bavuga bodaboda to survive kati twawulidde omuntu yafiiridde mu nnyumba lwa rent mwali tegeterye eggudde pressure naafa rent gavumenti teyagala kumanya teyagala nakufaayo okumanya lwaki abantu bali mu mbeera bweti ate abantu badde basavaivingira nawo mutaddewo ki because kati abantu batambula paka ssaawa nyeezi ekyo naye pulezidenti nga bw'abadde avaayo n'atugamba nti mugende mukole kino nkiguddewo tannavaayo but people are moving but it's dangerous oli atambula tamanyi lwaki tamanyi oba bamukkiriza oba just abasirikale babajja ku kkubo
nga tebakyalina musala gwe babawa kuba nabo embeera ezo ze bayitamu so tekitegerekeka so bagenda kukwata baganda baffe ekiro bakole ki babasibe nti tukusanze ovuga boda nga talina wafamire yakola ki amanyi bakutwala ekitalya yiyo terina amanyi tebalaba ku misana bwe baba bakututte nga teri muganda wamanyi what is going to happen next so ze siyagala gamba bantu nti tukole bwe tuti bodaboda bazizi kyebagenda kuzza ku mirimu kyeyagalire because bo bodaboda bazirwana bamanyiza eziyimiriza awaane honorable Kyagulanyi Ssentamu jjajja ettutumu abaana ba bodaboda bamwagala nnyo wabula ngamba abavuuka muzuukuke mugambe ffe twagala ki nti twagala honorable Kyagulanyi Ssentamu kyatugamba okukola kye tuba tukola ki tukola ensonga ey'okubiri ya scientific elections waliwo akapadi akapya kenjagala okukomekerezaako bagambye enewe tekinnayita naye kyekiri baagala kali akalwa akamyufu ketubaleetonda mu NRM nga nkyalimu NRM kati flag bearer bagenda tulanga basalewo nti ow'ejjinja tulonze bwogi you get what I'm saying naye oko si kutaganjula ssemateeka kati kiraga nti President Museveni ye ebibye ng'oggyeko nebyo tuyigiriza mu scientific campaigns not elections kuba ye nekino you cannot tell us mutugenda tusimbira ntironda akalulu nga totukkiriza kukola ki campaigninga what is the difference tugenda londera ennaku 8 it's going to be one day tugenda kuba mu line eyo strategy yennyini esobola okutuyambako mu campaigns nti osobola ogamba nti abantu bange 50 tutuule wali mbawo obweyamo kubengenda okubakolera mbasomere manifesto yange but you're telling us campaigns zigenda kuba scientific naye akalu kagenda kuba nga akaki because government yagakekereza ssente tebasobola kuteekawo mbeera yakulonda nnaku 3 ye bajja natubbiramu akalu naye chairman ensonga ya scientific election campaigns kuba elections zijja kubeera nga eza bulijjo lwaki batunyigiriza otuuka ku ekyo nti kati omukulembeze oba flag bearer kibiina kyekigenda omulonda lwansonga babika obuswavu bwabwe buno nti bwe bata jjukira campaigns za NRM okubeera flag bearer tulonda nga wetulonda gen elections kati bali mu kubika buswavu bakuŋŋaanyiza buli kimu bagamba wano bajja kuba batubuka wano bajja tugwamu wano bajja tukola bwe tuti bajja tukola bwe tuti naye nga tuze tulabe abantu bakuŋŋaana ennaku zino ne batuulira ddala ne bakola emirimu gyabwe saawa zino bwetuli wandowooza bajja tutwala mu karantiini minisita yennyini yavuddeyo ayambadde ekitengi kye kya yero ng'ali n'abantu n'atwala n'obudde masiki n'agiteeka ku mmeeza n'atandika okunnyonnyola nga tewali yadde distance nga bali bati nga bw'olaba tuli wano omuntu abadde ajjo ng'agamba abantu twambale masiki ne hagaza abaddewo you can imagine kati lwaki banyigiriza munnayuganda okujjako nga batugamba nti batidde kalulu batidde opposition batidde honorable Kyagulanyi Ssentamu okujjako nga batidde kalulu kapana akagenda mu maaso ate parliament yeyisiza scientific election yaviriddeawo bali awo babuzaabuza nawo tebalina leero NRM abadde yina okutuula seeke naye balemereddwa n'okutuula kuba n'ebyokubeerako tebakola ki tebabirina basobola nalwaku bagoberera ani honorable Kyagulanyi so kyannaku nnyo okuba nti gavumenti yaffe era baamazima naye nesigala ng'egenda mu maaso okunyigiriza bannayuganda n'okubatulugunya covid-19 taliiwo ababodaboda tebalina nsonga lwaki tebatikka basaabaze okitegera chairman because mu mmotoka tutulamu abantu 5 abapoliisi babira ku bodaboda abantu 3 atisse mukyala we n'omwana nga beenywezezza ne masiki nga tebalina mwebale nnyo so kati wano lwaki banyigiriza bannayuganda lwaki banyigiriza bannakampala ebigambo ebyo mukyala nabagisera nnyo butundu mukyala mukubireko mu ngalo okugulawo ensagira ze nti covid yakoze eki yaweddeyo nnyo tetunagenda ku nsonga y'abavubuka bankulu nnyo kyannaku kiswaza abantu okuva gye bavudde abamu abalina professions nti kakati nti wasoma science ne bakozesa ekigambo
okutandika okukivumaganya tosobola kuva gy'ovudde n'otandika okukozesa ekigambo scientific ng'olina by'okweka ng'olina by'oyisaawo ekigambo kya sayansi si kintu kyakuva eri ne weegattako bwegasi n'ogamba mbukano scientific byebiki omuntu okukyerimbikamu omanyi kye bayita rufu bannasayansi otandika okukuleetera data mbu tewali nsonga egenda mu kampeyini ez'amaanyi era batubabeokiba scientific bayite roboti zirondose oba roboti yegiria ngaetufuga paka omanyi ekitegeeza okugamba nti ekintu kiri scientific omanyi olese data mekaawo okola research omukoleddewa oli okutandika okuwoza scientific ekyo nga wekaabaawa akalulu nga wekaabaawa nti kano ke bayita scientific tuleme kutonda omanyi waliwo ebiswaza odidde ebigambo obitondawo obigassa ekintu kyebitali luno olulimi lwe tukozesa si lwaffe naye tuleme ate kuluvumaganya so n'olwekyo tukozese ekintu obutuufu bwakyo akalulu kaba kagamba tunoonya ngeri gye tubba kitegewo obuteesi bwotyo naye nga so si kwerimbika muki naffe tutandika okusala amagezi nti akalulu kano banoonya ngeri gye babba tusobola okutuula bwe tuti mu mirembe nga tewali akoze eki atuyingirire teri avudde eri kutukuba tiyagaasi akalulu ne kabeerawo ng'abantu bavudde gye bavudde ne balonda abantu baabwe mu mirembe leka kuvumaganya kigambo ate mu byonna leka kutandika kumenya constitution zinga mmeka osoose neyeggwanga omala oyingire nezakwekyo omanyi lwaki baagala akamyufu bakakole bwe batyo baagala kulemezaawo bakulembeze babaddewo bano abali mu kusalirawo palamenti kateera ebitwebale nnyo kyebaagala bano abawangula akamyufu luli yadde tebakwedde bantu bo batule bagambe ebyo nga bannayuganda beetaaga bazuukuke bannayuganda yonna kyebulika babaani tusale amagezi tutandike okulaba engeri tukyusa ebintu tetukkiriza bintu bigenda kutulinnyako na bintu bigenda kutyoloola ddembe lyaffe nga tukola ki nga tulaba byonna byonna ebiva mu bakyala mu kiseera kino biri very very strong era revolution twebaza katonda nti abakyala ababadde n'omuzinzi munene nnyo mugikulembera banyabo mwebale nnyo mwezera olaba bansazeeko banvambi era kankeregaako emigisha ayolwetuwulira nyabo batabbire mu lweri eri olwewaffe lutwagala message etuuke amanya kemigisha Rinarise coordinator People Power Shemanur nga sinabagenda mu lwewaffe mbadde nsabasooka nkozeseeko oluganda katono ng'era njagala kubuuza oyo omukyala naye engeri ffe gye tutaasoma ennyo twagala abantu abasinga twagala kumanya LDU ekoleraani era LDU lwaki ekola ebyo ebintu byonna buli lunaku lw'otuula ku mawulire olaba ng'omuntu baamusse basse owa bodaboda bakubye owa gundi omukyala bamukubye essasi naye tolaba bwe bagonjoola ensonga ezo LDU eno ekoleraani baateekawo gundi mbu tugenda simanyi mu covid zaakakwezo babiki bukya tuzigenda muteri muntu munnayuganda eyali afudde yadde n'omu naye abantu abaakafa bannange bayitirivu buli lwolaba ku mawulire nolanga abaana baffe bafa baganda baffe bafa oli nasituka eri nayogere bana esimanyi naye nsaba bandi ekyo ekintu mukitunyonyoleko LDU ekoleraani ani agisasula ndowooza ekyo tukitutte twongere okukinoonyereza ani akirimu n'okwongereza kwekyo LDU tebalina mannya tagiza butezirika amanya kugamba oli bakutugumbula n'agenda juzi batulimba nti ono omuvubuka eyafudde abadde asoma obusawo mbu waliwo bwino tego bwe batuusa okugenda okunoonyeza kamera bazijja ku bakyaki ne bazikweka ne bazimba bannamawulire lwaki bakweka obujulizi nga bagambye there is clear evidence nti bannakyalo be bambo ekirala nkulisaayo abava ekitalya n'abaliyo nabo olutalo lukyagenda mu maaso era tugenda kwambala engule 2021 pulezidenti waffe agenda ku ntebe tukokawa tujja kufuga era tujja beera mu state house oba kiba kibe tujja kufuga era tugenda kulonda ate tujja kukuuma akalulu kaffe era tujja kubeera mu bukulembeze ekirala mbuuza bannayuganda jinja eno eri mu Uganda oba eri mu nsi ndala kubanga balabye abantu b'ejjinja bulijjo bewulira agamba busimanyi obusulu buva mu basoga mbu biki abantu b'ejjinja baatulaze nti boyadde poliisi weeri kati ffe abasigadde tetuli bannayuganda tetusobola kwebereramu
waffe amazina ni Nyekemigisha Arina Rise Shema North mukiraga kuforowinga munjankonkiko bwo witwa mutwa kwishayo ntuza kwisha abazire niza gamba abazire na muno n'abakazi noyemereraho ogira ngoriya no musigazi ngucaguranye sentamo ukwena ngo abere president no musigazi ngwimba tumukakuratira abasigazi abana banya b'umuzire barinka tuba bariyo kampara baboda boda bakubonabona tuba batina cyo kurya mukatuzara mwasigaro mbyaro mwiza Kampala kutwashikire Kampala twapangise nzu tutwina y'amaju bateka hebe bya covid bateka he byaki baze kubitekaho tubararebire ngwitwe abana barandi road tumazira myezi ena nange 5 criterion napika emyezi 5 hina remerira kagira ati barandi road reka tubatereze tuti ati abantu abaryo majo batakora tukore ki baremo kushashura enju tubakakigambaga azoshenje wazini aha ntandikire kureba ama TV na no kwayitukutura iko tuyabana bagato umuntu kamu abarandi road hatu nayimuko mukashaja tumushohoro munju yanje mugende eno government yamwe nico bakutubuza government cyo nkimanyisa ki kwera betari yitu nkimanyisa ki eco neco kubanza eca kabiri abana tubakora kare emere ya dekadva konkana gobo takutasiya nofuna otecho kurya abana bana Uganda abana banyu bariyo mbafa abantu baferira amahanga gaheru batireho nanka ntuwaza kuyisha oyine kushashura hotel oshashura na kinyeti kumanya mnonga konka batire ebintu no buromwana yakujya kabire ninyisha konka sente zo kumara mu karantini 14 days zako zireme yakena atiyona ne wero mu karantina kuri abayo mbatubona abone ntandeko face camera kine choice atkongana no kubasa kutahayo abwesente swine kushashura kuzo mu yeriko nayo kwa ngancho sinze ebyo numbereba konkana yemerera hanko mukazi ojo tinka hajiro musigazi konkani we nabana abariyo babona abona tibatukasa kusinze nogo bakugira ahana n'ikindi n'abantu abakukiraga kungira ngo Bobi Wine president cyaguranye takubasa kubera president ekikunshamazana kimwe owu tukuvuganya nawe Museveni namanya ngo tuza kuza mu butegetsi kwata kuma ngo tuza kuza mu butegetsi batakuseka konka wena yakimanyaje kandi n'ikindi Museveni reka twesibaho ngoryo munyankore burro kusawa watandika kuto bushera bwawe utandika abanyankore abanyakore nibajya wapi kore byawe byo gukora reka twesibaho stop nyaburawe yamugamba numereta tribalism nyondi handi yo muchindi yo munaku no basa kuterwa mu tesu omugire otimpa yo mutwaro bwo kurya ori bakujya abanyakore mwa bari mu kintu what do you mean no siba ko na nejaro ri kujya ngo abanyakore nimwe mu ryo mu kintu nyonce kimfuniremo Twatu ryo mu kintu nyonce kimfuniremo murekera aho tribalism na nabanyakore bagenzi banje abintura nabo ri kujya ngo muganda kari izo mu ntebe ngo nibaza babicyagurana ishino muki babituwa no mweza bakuze abasize kutwumira omuntu witaje myaka yona abasigasi nibanga abo kutuzarazara mpaka tunaga omwabe numweto muyaye mwenu kamba gambire abanyakore bagenzi banje na munomu n'abakazi mwimukire hamwe na nabana banyu ekibira kiri jinja ryo mu Uganda yona twena Uganda yona twine right okukora campaign okuronda karuru na no kukakuma na no kukahangura kandi ntuze kukakuma kumwana mutekateka ngo numuza kwita tumura twite twena kumurite abimuriteho abarasigareho no bwakunyita nyo mwana wanje barasigamba mujyango mama wawe akarwana orutaro orwana nkire Uganda kagihereza freedom akwa twine freedom haleluya ebikamba byanje reka dukomaho abashema shayo na musakunde
Party, madenne madde. Ambaleko omusajja omulala naye omusajja waffe tuwangadde nnyo omuvuzi wa bodaboda bamusalako edakiika 2. People power, our power, people power. Alali nzira salamu mu people power najja nankumi nga bulijjo. Banyaluganda ninye tindye wakenesi nkabulizo ningambe nimizona tindashomere konga kega nk'omuntu omujagujagu ekyandete okuna gogwayini n'omusigazi ayargireyo kuturwanirira abantu ababeni bakyomwingi munonga babeni balya sente batuguza baguza n'emyoyo gyabo baguza n'ensi yitu konka bogwayini nkomwana wa geto ayabulira mu mbera yo kumunyigiriza akarigayo kurwanirira basigaza abana bato kiriya basigaza bato twiniyanga litu twine okubyekundiramu nk'abandi bantu Museveni akaletaho embera y'abahima abahima mukureba nibakwita abana b'abandi bo bino rwango nibihana n'abatayi babo ahabokuba bo nibetwanga abana b'abandi abandi abantu babatwanga abiru kitegeeza muddu abiru abahimani batwara abana b'abandi kabiru omuntu omundizo kwagamba bamantogo n'omwiru omwiru nagamba ki mwita cyana cyo mwiru nje kiwabe noreba boboni barakwenda kumita aruwa ahabokwa n'omwiru yargent n'omwiru tumwiru n'omwana w'omuntu nkimwe kana ona arwanira ihanga nkawo ahabokuba ayine obusobozi bwone bwo kurwanira ihanga apiro n'omukazi weye family ayina abana bana tokarebaga nayize nakushaba emmere ate omuntu nk'ogwo yamala na family y'emyaka egyo yona ekyokumasani yanga nabaza kora ki kuri kuma mureke okumana mwerya nk'abandi bantu mukundane nk'okukundana n'omukanya kapiki yange mwagitwara nimwenda zwara NRM tinguza kugizwara ukagitwara kwa kabiri niza kuguma mpaka iko power nekakumaho nomura akore bata ntuza kubaza okuganya Museveni okuzire tobanza okereba yemera amakuru gawe nobasitamye mu ntebe yawe mazima otutuka wekotini na presa yo gukora otutuka nonywa cyahino otutuka takine nezo bishaka okuzire ninye tingiye wakenesi tata n'umuhima konka ne wakufata inkabaza kumuzika akweshonga mwena nimukora kimwe Museveni okuzo tukigize turugira mu ntebe y'omwana na wagisitamemu ihanga abantu abanyakampara mureke kwesitamaho murekere buwaine bintu murigiye mukwatira mu Taiwan musoge kwasira kintu cyabo yabereka nti polisi tayine mana abantu wakireba polisi tayine mana aritwe ntugikiro bwingi polisi n'imitware ena konka abantu y'obukadde 80 nako omuntu omubati kututege barire sente z'abantu kan imagine bakarya buhunga bari omucere inara atungira kiro y'omucere masiki zonkazo zikabari magabo kandi cyakabiri kibabe mutakumanya masiki ziganza kubiyita kumwa masiki noguza kufa masiki za Museveni zirimo muto mwanje mukikiriza masiki za gavumenti ya Museveni waseka minwani muza kufa mgo uracyo kuzara masiki za Museveni muzore masiki za Bobi Wine ikaje kukurebera wachuma ecyakabiri Museveni namazima ko abantu bakurete umutegeki wone wakimanta abantu bakurigiremo yikirizo yanjye abantu bakurigiremo Gariko muntezawe okwata obusinge na Bobi Wine yaenda kwebuzaho aza kwebuzaho nko mwana wawe wakireba gariko muntezawe zikunyampire muntezawe zikunyampire yagaragara gariko muntezawe Museveni tugize mu ntebe obutegeke botegekire yangere tokine cyo kuza kuri kwasa ni kusaba munonga nyomukambo ninga kane nandi okufaniza kufera mu kitinisa cya Bobi Wine tinguza kufera mu kitinisa cya People cha NRM niza kufera mu kitinisa cya People Power banzice wito cyazanga
ninyo kuza kurwanira cyazanga mpaka ikiraho hanguzi Bobi Wine no murakore batta muri jabi abesi je babe muhereza sente muri jabi abesi muhereza sente mukamuvujoko mukamuheza ndabo kwa ine business muza kumuyo musoro Bobi Wine akiza dudoni weta kwenda busente bwanyu we naye ndi hanga naye ndi hango kurutwazo miso muri cyo kuteko muhasi mukakwasa abantu bantu abahima abanyarwanda na okukira bonye n'abanyarwanda babaje mu kintu nimuzabwara ko wanyu mwanje muyikirezi abo kuba Museveni okatandiko ryo moro orikisati otena office ngo mwana ko kuyachikama okatandiko ryo moro no bwakunaga aha muhande mutakuri konga wawatungira abantu bakafureta butegeki yango yikiriza abantu bakurikiremo okwato muhanda gwaho garicho wawe sitamo ineka yawo okachigamba ntiwo ineka yawo ina family yawo nekwenda so wawe ine family yawo na bana bawo gariko mbana bawo ositami ihanga rigerekere Bobi Wine wachireba niyo mwana w'umuhima nditindiye bakenesi timkwenda kimwe no gukora kandi marhanga yanyama kakuba ko mukono bati ranga yanyama kakuba ko mukono nimbasa ntika nya abo kwambine cyo ngetamani chamani ati banzorebe ka boda okasumura taxi nayo ni mufunambura nkaba boda ndio kumuvuze wa boda konka mazima meza ago ameza atanu wakisoyo tumuraga biro nabona kahunga nango nakamu akawunga kamba buli abana Uganda batamanyi runyakoli banga abantu basayininga mbitabo bya NRM buli atasayininga mu kitabo kya NRM tiyafuna akawunga bajanga ku kitundu bakabani biza chweka bareba basayininga mu kitabo kya NRM bamwe RC1 yona abantu 10 bakabamo abantu 10 abantu ba NRM babahiriza abahunga na rebi bakariko bahereza ibitabo byo konte bagabereza kamuri ni nyenda mukimanye nti Museveni akabaragamo tachiko rihanga nakora family yeye kandi nabi ya family yeye ata abantu bakadugwamo mwanje muyikiriza mwamutaragira kurwanira Bobi Wine akabiyomo omutegeki bubobo bo kubanyigiriza numuza kufa mho ate cyasi ngo kunyumira ushijo entezafu kabanyambi People power! People power! Mwage mugenda mbuyinza. Njagala soka kuba yes, ngenda soka bawa olunyiriri luli mu Bible. Mwenna abeeyita abanyankole, mwenna abeeyita abasoga, mwenna abeeyita abaganda, mwenna abeeyita NRM. Mu people power sijja genda ndi wa NRM olunyiriri luli mu kuva. Katonda gundi falawa agamba nti ngenda kutabangula Isirayiri kubanga gwanga dene mu maaso ga Katonda kubanga ffe tuli gwanga tono ani ayogera bwatu lwaki ntandikiddeyo nti mwabeyita abenaale musijju abasigaddeyo muli eyo ni mulyabusha naye muli eyo olwokuba nti oyambadde kiyero kubanga bakuwa obukama eyo mwatta abantu mwenne essaawa zino mulokoke tugenda okuyingira mu ggwanga eppya nga twenenyezza eri Katonda essaawa zino Mr. Museveni tukusaba ekintu kimu mu kifo gy'okulowooza ogamba nti no sijui okola strategic ez'okwezza mu buyinza ekyo olimba kubanga ffe tulinze kulayira tetulinze nakuba campaign buli munnayuganda yenna bw'ali eggwanga lyonna oba Kasese nali Kabale nali Shaka Nkayiyona Ntungamu Rubirizi Nyakabirizi Nyakashambya yonna baagala ekintu kimu nti Kyagulanyi atiikingibwa ddi ffe tetulinda nakuba campaign ekyo kyo nkikutegeeza kati gwe preparinga kuba campaign ffe tulinze kulangirirwa byabakama ino message yo mbawa byabakama talemwa mwena nitumanya muri kuzaagwa mwena nitumanya amaka ganyu bino engineer Badru Kikundu bye yakola agenda kuyimirira mu kodya change lya Uganda bannayuganda bonna be munyaze 95% buli omwani n'ebizibu abavudde bweru sente zigwereddewo mu karantini mubabadde emitwalo 25 abaana ababadde ku byeyo nga mbutuufu bava wano bakolera eggwanga lyabwe zigwereddemu awo sente mwazinyaga mwazeewola ne muzezza eno walitwetwentwe ya pusi bannange bino njagala mbibagambe mulekerawo okutwesibako Mr. Museveni Mr. Muhoozi bino mbigamba oyina emyaka 45
Natasha eno family mmwe mugenda okunyigirizibwa kubanga kitammwe takyanenyezebwa myaka 8 gimumala oyo ali myaka gy'abajjajja omuzukusa jjajja nti agambye atya takyawulira bulungi naye musobola okukwata kitammwe bino mbibagamba because Museveni takyanenyezebwa era jjajja ebintu byonna ebyalema jjajjaawo ng'omuvubuka tosobola bikola ki bimunenyeza ffe bannayuganda tuyina gye tulaga tulina olugendo lwaffe Dubai zaatuleka dda tuyina pressure ey'okutwala eggwanga lyaffe mu maaso temutwesibaako mwatusira wobala Uganda kilo miles zeebuze tulina okujjayo eggwanga lyaffe gye liri okulaba nga tuliza ku lugendo enensi ekulukuta amata n'omubisi kino bannayuganda nkibagamba nja kwogera tugenda kwogera nyambako kyamaani kino ntegeeza family ya gundi kubanga byegenda okubonaabona muwoozi bannayuganda tetukyadda mabega era nkubiriza mwenna batabani ba general nze kitange general navaayo mwenna mujja bino tebiriko mutabani wa general oba mutabani waani ekituufu bakitaffe byebakola ensobi ze bakola fe abaana ffe tulina ozikola ki ozikola ekitinga lino eggwanga tulitegedde kubanga tubadde ku bitu tubadde mu gundi tetulabyeko yadde ebirombe by'essente ebyezi ensi ezaakulaakulana tukitegedde nti tewali busuubuzi bwe tuyinza kukola chairman ng'ensi gavumenti ne muba mukola mutya nga gavumenti nfu eno si gavumenti wabula family yeridinga Uganda chairman nsonyiwa mpisewo edakikemu neyanziza message egende kwa Mudi Forces Units mwenna baganda baffe babawadde woodo okutta bannayuganda nkimanyi bulungi ne meetings zezituula tukimanyi bulungi kaka bagenda tumanyi bulungi tumwine tumanyi bulungi muhoozi tumanyi bulungi gundi mukyala Museveni ne Museveni mutaddeyo woodo okutta bannayuganda oba okwagala nga musazeewo okutta bannayuganda okwagala kwe balaze Robert Kyagulanyi kitegeeza bulungi nti mwe abavubuka mukozesebwa okutta bavubuka bannammwe kati tusaanye okusaba okutegeera nti abaana batuwa oda okutta bannaffe bo balina emyaka emeka omuntu w'emyaka 8 akwata oda otte muvubuka munno w'emyaka 3 so mwenna abali mu Armed Forces Units mwenna mukitegeere mwe aba LDU mukozesebwa naye mukolera makati ga kamera so nga tonnakola kintu kyonna gwe nanga n'engalabiyo ogamba nti oyo azeredde ere gwabadde mulalu muganda wange mugenda kikakasa Uganda egenda kyuka tosobola waliwo ketwaga okulongosaamu akantu kakeneta akayiseewo amawanga gonna agali mu Uganda abantu abali genuine bakoye obukulembeze bwa Museveni n'abaali bamuwagira bamanyi n'ebyobugagga bye bakoze tebiri safe kubanga abantu abali obubi bwe bana abalumba mayumba gaabwe ne mubugagga bwabwe tebajja bisigaza n'olwekyo bannayuganda bonna bonna amawanga ag'enjawulo nga tuyawudde mu ggwanga ki bonna bonna bakongo era si bamativu naki kigenda mu maaso n'olwekyo kiri kyakonyeko eky'abanyarwanda ndiki waliwo abanyarwanda abali disappointed in the President Museveni era olaba bo ne Kagame era tebakwatagana boda jukira boda bakola so bategeeza nti amawanga gonna gakwatidde wamu nga mulimu Abaganda Abanyarwanda Abanyankole okuba nti no baleetawo revolution empya ey'okujjawo efuga bbi mu Uganda okuteekawo enfuga esoose nga tuyita mu kalulu k'amazima n'obwenkanya nga tetukyusiza buyinza na mmundu so kitegeeza nti ku mulundi guno buli omu ali steady bwebakwatira ku kalulu era bannayuganda bonna bajja kusitukira batya bajja kusitukira wamu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era saawa eno antudde salaamu kantugaja ati atutabbire atukakase nti nno abasajja abantu bonna bonna abakkiriza. People power. Our power. People power. Our power. People power. Our power. Amanya Aisha Mbabazi Hassan alindidde okulayira kuba kansala Katowa Makinde Division. Ensonga yange bannange President Museveni njoleza obutali bumativu ku bantu baffe bewasiba abasiraamu abo abafa buli lunaku n'obasiba covid yazze notagambako nti nno famire z'abantu abo zisobole okufuna ekyokulya siri bulungi mutima gwange naawe akatusaba Museveni tugenda kukusabira Mukama ajja tukola enteekateeka President waffe Bobi Wine ajja kujja tununula agenda kugenda ku nsonga y'abavubuka
ensonga enyini kyayogerako olwokuba era tukyamannya gyova okuleeta ensonga emu kuzireeta bannayuganda okutaba batibu bannayuganda yonna gye bali bakimanyiko nti essaawa eno wetwogera waliwo gye bayita det badel nti ebbanja oba ngaoli kabebi akakazaalibwa kubanga tuba tumanyiddwa olwajjo badde boogera ku lunaku lw'ensi yonna yonna olwa population abantu obungi bw'abantu naye essaawa eno wetwogerera olwokuba twewoze ne twewola nnyo ebisusse wetwogerera ku bukadde 41 obwa uganda tuli wakati nga mu miliyoni ezisukka 41 buli omu alina ebbanja erisukka miliyoni emu nga kiko ku lipooti esembyeyo etulaga nti nno kijja kutwala okusukka emyaka 10 nga nekebebi ketuzaala n'obwana bundakana bonna bukyabanjibwa olaba kyetutuuseeko naye ekikuluma ensonga y'essente ezimu nga zeteewoze ezibadde mu covid-19 zeewolebwa nga ziraga ebintu ebyenjawulo ebigenda okukolebwako otunulira amalwaliro ga uganda bonna batulaga nti abasawo bonna bagenda kukola ki kufiibwako naye nja kutwala mu malwaliro agewaffe mu disitulikiti ya wakiso kugambe bano ne bano tebafunangako tebawunyirizangako na ku protective g eyayogerwako so kikuluma timulina okusasulira agabanja aganene kituluma tiwaliwo ebintu etulina okusasulira nga bannayuganda okutwalira wamu naye nga se sente ezo zitambudde ne zikwata amakubo amalala bwebanga masiki okusooka bagipulaningira 10 bwe ruti naye ne weesanga masiki yamalibwa nga egenda kugibwayo ku 2024 ogamba nsi ki gyetukola ki kyetulimu naye tunuulira ne disitulikiti zonna zonna ezetoloddeawo ezagambibwa nti wakiri kasooke zikole ki zifune ku masiki bakuzina ez'omukampala kale tugambe masaka zo ziri walako naye oba ggulu zo ziri walako naye eza booda zonna leero tulaba nga n'eri abeebusiya batuuse ekiseera nga bali mu kwekalakaasa tebafuna kiki ebyo bye balina kuweebwa masiki zina okuweebwa so kiswaza titwogera ku nsi ng'abatutwala waggulu tebakyalinamu nansonyi n'akamu lino obubbi bwe tuliko buno bwakubba kyere naye kiruma okubba sente z'omulwadde webale nnyo obonale webale ddala ekigambo kya masiki abamu bagamba ziri mu 8 kosti yaayo abala bagamba 10 pa masiki kale ekintu ekyo kiswaza nnyo kakati tuli kumpi kumaliriza abalungi tebabawa nnyo oleka mujaguzo zivuga n'okkirira ekibiranga yewammwe tugenda kufuna mukulu mubiru ssebo mubiru jemusi amanyi g'abantu wengamba amanyi g'abantu nga magemanyi gaffe amanyi g'abantu amanyi g'abantu gemanyi gaffe amanyi g'abantu people power our power people power kabutaze yama amanya James Mubiru omuzoganyi naye nga sina kwogera binjaga okwoniza tiimu yange Sekisambu Robert ava munnamuŋoona musajja mulabye naye watabu nnyo atandika okuteekamu embeera Kalyango Henry oyo muzibu nnyo yembega wange ateekamu embeera neni Kizakimu oyo ye wa busaale baganda bange mwenna abatuwuliriza tugenda mu kalulu ffe ngaffe ab'erubaga leero ngenda kwogera ab'erubaga kyamanyanzi ngaffe ab'erubaga twasazeewo okutandika otuyingira mu kalulu weekati njaga okubategeeza tuyinza n'obutagenda mu kulunga nkiddamu singa Mr. Museveni ne bakyaliibe banagezaako okuteekawo embeera yonna negaana laale tuyinza n'obutagenda mu kalulu kitegeeza tuyinza omujjiramu mulaale mwennyini nze Mubiru sikyagamba nti Mubiru alinze okulayira wabula Mubiru alinze okulwana okulaba nti Mr. Museveni avaaku era njaga okubagamba mwenna bakyali bange mwenna bahonalebo bakansala bandi bwenna tugenda kukima zino fomu tetukima fomu zineno tugende tulayire tukima fomu kubanga tugenda kuvuuka magye ogenda kuolumira era nsuubira okubanga buli omu buli mukulembeze yenna atandise okutegeka ttiimu egenda okuteeka bino sikyabitya nga mbyogera kubanga tukimanyi bulungi nnyo Mr. Museveni abimanyi singa ageza n'ateekawo embeera yonna ekyankalanya akalulu oba embeera eteekawo musimaati eriraale mbalayira tugenda mugirako nga tinobazatuuka saaga tuteekemu kuzannya saaga tuteekemu katemba tugenda mu lutalo olw'emirembe singa nagezaako okuteekawo embeera mbalayirira Mr. Museveni agenda okwakasa nti bannayuganda bakoomu tumaliridde olwedde tutandise okuzimba abavubuka olwedde abavubuka bali rede
Mr. Museveni tugezaako okuzanyira mu buwanguzi mukubire mu ngalo awadde message very strong mu selection ennyo fomu tuziona byonna tubikola byonna tubiraba tubikola naye kasita ba breaking ekigendererwa kyaffe ekyokola kubanga akalulu akawangula dda bwe banaalangira president Museveni bajja kuba balimba tetujja kukola so katufune message y'abavubuka then tufune sala tugalewo mulaba mutya oba wagala tusule wano kati nga tunafuna message y'abavubuka esembayo ngenda kukola eddakiika emu noweekyotera eddakiika emu then tumalize tuveewo sebo people power our power people power amanya Nsereko Ibrahim kansala tubiye butabika neyanziza mukulu chairman nja kutwala omukisa guno okulaga obutali bumativu embeera gye bataddewo mu parishi yaffe y'ebutabika we bategedde nti tugenda mu kalulu bataddewo abayaye babe okulaga nti ettaka ly'ebutabika balyagala nti abantu bali mu ntobazi nkunga ab'ebutabika mwenna temuli mu ntobazi abo babbi battaka baagala beefuule nti bazze bayambaku eno essaawa mu balonde naye si kituufu ettaka lyammwe era nkunga mwenna ab'ebutabika temuddamu kwebaka tunoonya akalulu kubanga abamuvumenti batambula ebya scientific election ebya sayansi tebiriiyo byakiyaaye ffenna tutambule ne kampeyini ziddemu zigende mu maaso abaana ba booda babate abatakisi babate nabo bakole emirimu gyabwe nga bulijjo tusobole okulonda pulezidenti waffe ow'ekumi Bobi Wine neyanzira naye abantu abatagala kuvuga mugenda ne mutusalako tebajjada mu MP tubikyotera kawunte obaka ovuba ekyotera twagala okubagamba mu abali e Kampala tuli wamu nammwe era tuliredde tulinze bulinzi signal ensonga endala eriwo history wa Uganda basoma mu following kyotera tululiranye ne Tanzania era olutalo lwatu adashema Idi Amin lwayita waffe ku boda omusajja tumukola ki kati bwe munaabeera mmwe nga muli mu kusaagamu ffe tuli mu kusaagamu tulinze bulinzi signal biri abiri kyonna kibawo message y'abavubuka then ulize ekizibu leero mpulidde ng'abazeeyo mu mambo bado people power our power people power mukama wange Honorable Zaake Butebi buno obubaka yabumpadde era bwe njagala okusooka okwanjula abaweereza ekigambo ekigamba oba kagerogero akagamba nti yenna yeeyambudde tatyaki abakyala bano balutegeera nnyo olugero olwo ng'abavubuka tweyambula era tetugenda kutyaki era abajjukiza nti bwe mwamulaba kubanga kano akaluka abavubuka kali kakubeerawo mu mwezi gw'okuna abasajja ne babiwanvuya ne baleeta covid n'abakola ki naye twalaba Honorable Zaake Butebi ne ttiimu era yensonga lwaki tebali wano olwaleero abasinga abamu bali mu west abalala bali mu north abalala beesudde ki tebasobodde kubeera wano kubanga yagambye omulundi guno gwokka kululi mwamulaba nga bamukwata nga bamulemesa okutuuka gy'alina okutuuka n'agamba ku luno kabakube rabadaba style mugitegeera ya his excellence era olwaleero ali mu mirimu gyaki gya ggwanga Honorable Zaake abagambye mubeere bagumu temulaba nti bamukuba naye ate w'amaanyi nnyo n'okusingawo akalulu kano katuuse era yene enambika y'akalulu kano era tukunga abavubuka mwenna nti ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa Julaayi banaye mugende mutuukirewo ddala ku lunaku olusooka muggyeyo forms ekintu kino kigenda kukolebwa ennaku 5 naye ng'enambika y'akalulu kano era akalulu kano kawakanya bulungi nnyo ne Mwami Museveni kyabadde aleese ekya scientific elections kubanga akalulu kano bwe kaba kalondebwa kalinga akaba chairman kamu mugongo kakyawo scientific elections eziriwa era Honorable Zaake yabagambye abavubuka mwenna yabakunze okusinga yasoosowazizza nnyo abavubuka abalaza amaanyi President Ejjinja
era yansabye nkozese olulimi lusoga okubeebaza abakobye bamukagwa mwena yabeeyanziza ino asiimye ino okuba nti mwayaniriza omusaada waimwe engobi twagala okubateekateeka nti akalulu kano engeri gye kagenda okubeera mu mugongo abalambikidde ani ateekeddwa okulonda akalulu kano ani asobola okwesimbawo mu kalulu kano ateekeddwa okulonda mu kalulu kano alina okuba nga ali mu regisita alina okuba nga agwa wakati w'emyaka 18 n'emyaka 29 obw'emyaka 3 kisinziira ojja kuleeta obuzibu nga weesimbawo kubanga wotuuka myaka 3 bajja kutunuulira omwezi obeere nga tokola ki toyitawo awo wetutuukira okulonda era naawe agenda okwesimbawo oteekeddwa okubanga ogwa wakati w'emyaka 18 ku myaka 29 basabo ne bannyabo twagala okubategeeza nti akalulu kano kaliko ebifo 8 akalulu kano tukalonda okuva ku zooni ebifo 9 ebifo 9 ebiri gazetted bayinza okuba nga bayongeddeko ekifo ekirala naye ngaebifo bino biriko ekifo kimu ekyabakyala kyebayita women affairs ekifo kino wabula tusobola okufuna nga bonabona abakulembeze bano bakyala wabula ate tetusobola kufuna nga abakulembeze bonabona baki basajja kubanga tulinawo tulina okwenkanyankanya ebitundu bino tetwagala kunyigiriza saidi ki emu so ebifo bino 9 kuliko n'ekifo ky'abayizi era abayizi tubakunga mwena gye muli mutulaba ffe tusinga okunyigirizibwa Tegu Emmanuel omuyizi owawaffe ku ssettendekero enkulu eya Uganda Makerere University yakubiddwa ba LDU abayizi bangi babadde nga bavaayo nga bagamba sebo chairman nga bagamba nti bino ebyobufuzi byaba chairman Nyanzi ebyobufuzi byaba His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi naye bino ebyobufuzi byaffe ffenna era bonale bwe yabakakasizza nti olwaleero bwe twogerera percentage y'abavubuka eri ku bitundutundu 7.8 kitegeeza ffe tutwala etundutundu eki eddene tulina kuvaayo ng'abaana b'ejjinja bwe batulaze veeyo omusajja ono tumutwale nga takola ki talinnya ebyokwogera ku bavubuka nina bingi naye nayise ne road kansala wange okuva esalama mbadde njagala katono nnyo kubanga ate muvubuka omukulembeze ewaffe ku division emakindi mutegese mutya ekyokulabirako edakiika emu yokka ekitweyanza nnyo chairman Nyanzi ffe gye tukoze emakindi ekisooka waliwo empapula twagala kuwangula akalulu kuva ku kyalo akalulu kano njagala muwulize nnyo ebigambo bino yes akalulu kano kawangulibwa kuva ku kyalo nti people power singa batuwangulira ku kyalo awo tuddayo nga twebaka ekyalo bwe tuva ku kyalo nga tumaze okuwangula ekyalo libadde 9 kati bali 10 abawala balina kuba 30% teeka temusobola kukka wansi w'eyo namba so bwe tumala okuwangula ekyalo tulonda omuluka bwe tumala okulonda omuluka omwenda bwe guva ku kyalo essebo gukuŋŋaana n'ebyalo byonna byonna ebigenda ku muluka essebo kati ngenda kugereza ng'ewange salaamu tulina ebyalo 14 ebyalo ebyo 14 mmwe abavubuka b'okuludo abaawe waakuleekaana bwe mulonda abavubuka abammwe 9 nti Kosovo zone eronze Kosovo zone egenda kuleeta abo omwenda nakinyuguzi n'awalala mulonde omwenda ogukola omuluka bwe mumala omuluka Makindi division erina emiruka 20 egya 20 gironda ssentebe n'olukiiko lw'abantu omwenda abagenda otuula ku division emakindi ku KCCA ne Kawempe ne Rubaga ne Nakawa kakati abo be balonda district etuula ku City Hall ebindoozi eri room 404 kakati ebe Kampala bw'amala tulonda national districts zonna zonna zikuŋŋanda yesebo era national youth council etuula Ntindaawo eyo naye tumanyi tugironda so ebifo ebyo tubyetaaga kakati ajja kuvaawo mu ate mu byonna tubagambe leero nga people power twetaaga n'aba MPs aba Eldar bagenda okujja ne ba MPs baba PWDs abagenda okujja ne ba MPs kwegamba aba youth waliwo ennamba eyesooka okuyingira parliament bulijjo
nga tetugifuddeeko olw'okuba kuno twagala change mu buli kimu ne buli kimu obukiiko buno obw'abakadde obw'abaliko obukosefu ku mubiri n'obw'abavubuka tubwetaaga okubira ddala wansi tusobole okuweza numbers mu parliament ez'abantu neyanza nnyo abavubuka okutandika ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogujja mugenda tandika okugenda okugjayo empapula naye ffe mu People Power twakoze bwe tuti Julaayi ono then tumalirize ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana nti ffe mu People Power twakoze bwe tuti tulina bakomandazi baffe okuva mu buli muluka oyo w'omuluka alina olupapula olukkirira ku kyalo era ow'oku kyalo agenda kulonda ttiimu ye yeyo ttiimu gye tugenda okutwala gye tugenda okukakasa egende gye empapula ku electoral commission ewaffe Makindye tugenda kubeera Lukuli naye zino ze challenges Lukuli tugenda okujja empapula zino ze challenges ezibeera mu kalulu ako akalulu kano bukyanga katandikibwawo ssebo chairman teri kibiina kya byabufuzi kyali kikawangudde ng'oggyeko NRM era babadde bakawangula bwe bate ekisooka babadde tebannyonnyola bavubuka information flow ne basooka bafuna namba eyo mu parliament yensonga lwaki obadde olaba nga abavubuka bagamba nti nze mbadde simanyi yatugwe twalonda bali nga baatuule ne bakola ki ne bajjuza so ffe kyetukoze tusindisa information wansi abavubuka bagitegeere naye ekirala Sebo Honorable babadde nga bakwatagana n'akakiiko k'ebyokulonda ne bagaana okubuulira abantu dates entuufu abavubuka ne batuuka okugendayo ng'ebula ennaku 4 oba 3 naye nga bali beewandiisa dda bayita eri chairman we NRM n'akwatagana n'abaana abalala bo ne bagenda ne bajjayo empapula bwe bagenda okukibateera nga kiri tuleeta so tusaba mu nnaku z'omwezi ozo zennyini buli komanda gy'oli oba oli mbaka wa palamenti ng'olina ekyalo kwova kwata omuzindaalo osobole okuwanguzisa omuvubuka oyo ava ku kyalo ekyo tusobole okuwangulira awamu buli omu bubeere buvunaanyizibwa bwe oba oli munnankyukakyuka ng'olina adiweya ku kyalo abaana bateekemu amazzi era obasindike n'akasembayo kyamaanyi akalulu kano ebigambo ebyo banne mubitwale nga bikulu sebumaliriza esebo kyamaanyi nti akalulu kano kakulu nnyo gye tuli ensi yonna enda ekatunuulidde eno baatugamba nti youthful revolution so NRM egenda kukateekamu ssente zonna okuwetaaweta abaana esobole okwagala okutuswaza so tusaba buli muntu yenna kiyamaanyi addeyo wansi ffe nga bwe twakoze oba ndi lord kansala ngenda kuvunaanyizibwa butereevu oba oli mbaka w'MP Sebo kiyamaanyi ng'ova waneeno kikkakatako omubaka wa MP waffe okujja wano ku kyalo kyo olabe nti ekyalo kyo bakiwangudde n'ebigambo ebyo ebitono abasinga kino kyetwogeddeko ekisinga obukulu nti tulina obudde butono nnyo naye bwe tuba nga twagala okunnyonnyola kye bayita electoral college banaye ekintu kizibu nnyo nti nga tumaze okulonda abavubuka bano abasooka bano abavubuka be tulonda ku zones be bagenda okwekolamu electoral college bajjewa awo NRM wetandikira okuteeka n'okuvujjirira omusimbi awo so awo tulina okutegeeza abantu baffe mu biru awo mu constituency mwova bwe twakikozedde Makindye era tutambula muntu ku muntu tusaba bannaffe abakyala beekweka abawala abato tulina okugenda mu famire ezo tusabeyo abawala chairman muwala wono tumwetaaga akomputinge mu kalulu ako naye nga muyisa bulungi chairman obuzibu buli wano bwe butandikira ku electoral college naye tutegeeze abaana bano tiwadde bagenze mu electoral college esente basirye naye balonde ekituufu kijja kuswaza nnyo nga gwe chairman mu kitundu wovaane bakubiddewo akalu musiri webale nnyo abavubuka abasobodde okwakusesinga emikutu gino gyonna egiriko olwaleero first of all mukimanyi mulina advantage ennene nti informal sector eri active era mukimanyi nti n'abantu abasinga obungi mu informal sector bavubuka ate mukimanye ku mulundi guno bonna bali waka kati mugenda tuswaza nnyo abavubuka bwe banaabawangula mu kalulu kano nga tukimanyi bulungi nnyo nti ba students amasomero gonna gawagira People Power gawagira Kyagulanyi okubawangula akalulu tujja kunyiiga nnyo kati ebyokusagala tubiteeke ku bbali ba students yonna gye bali
bonna gye bali ba students si mwenna gye muli muveeyo mwettanire mubere mu kalulu kano. That is number 1. Number 2, onanebuzaako ampeeza message naye ajja kubawo next week okukkatiriza ku nsonga eno. Naye nga informal sector ne ba students ne ba youth tugenda kwegatta wamu sector zombi ziyingire mu kalulu kano vigilantly. Era mu makkati ga wiiki tujja kwongerawo programu ng'eno tuyite abantu baffe babe nga bagifuna message sobokola ki buli omu wooli sala magezi gonna agatuusa message ku bavubuka twangule akalulu ako. Eyo ewina esooka gye tugenda okufuna kubanga ey'aba students ne institutions yo twagifuna kati tuyinze abavubuka mu kiseera kino kye tugendamu. Nziramu bategeeza aba students bonna mubatuuseko akatalekeka nti kubanga eno ensonga nkulu nnyo okuyitamu gwe ssebo chairman muntu wa bwatu twagala otuwa omwaganya okuyita mu Ghetto TV, okuyita mu Batamizi, okuyita mu AK Rapid, okuyita mu media zonna eziriwo batuwa akakisa kano tuyigirize bannayuganda mu nnimi zonna, mu lulimi olusoga, mu lulimi oluteeso, mu luzungu, kubanga kano akawulu ka ggwanga lyonna ate kano akawulu tukatandika kati. Ku lunaku olwokuna tugenda kuteekawo puroguramu twabadde tukisetinze naye katukibagambe wano tugenda kuteekawo puroguramu tuyite bannamawulire baffe bano aba online kubanga media centers ebiseera zitufitina netutafuna budde bumala naye kati wano tufuna obudde obumala ate abaana basinga bakusesinga amasimu. Twagala okumaliriza wabadde oyogera ku kya ssente ndowooza wakivuddeko nyabo. Kale, this is the time, this is the time to say bye bye. Newali banga lebeddeko newali banga lebeddeko ateka muteeko genda. This is the time, this is the time to say goodbye. Newali banga lebeddeko newali banga lebeddeko ateka muteeko genda. Ngakakutemu newali banga akakutemu ateka muteeko genda. Tulivimba mu Uganda empya. Kale mwebale nnyo mwebale